Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri oli ku Salt TV Omunyo Live. Ekitundu ekyokubiri kitutandikidde mu kibuga Masaka. Eno nno abalunzi b'enkoko basomeseddwa ennunda y'enkoko ekola amagoba nga bw'eri enkola ya gavumenti okubeera nga ejja abantu bayombwavu n'okutumbula ebyenfuna byabwe. Enkoko 3,000 zigabiddwa oluvannyuma lw'omusomo guno. Okutumbula ebyenfuna z'abantu y'enkola gavumenti kwetambulira kati era enkoko 3,000 zigabiddwa oluvannyuma lw'okusomesebwa. Basinzidde enkuke mu ggombolola y'e Bannamasaka nga basomesa abalina ebibiina ku bulunzi obukola amagoba. Sala Nakyanzi eyaliko omumyuka wa mmeeya asabye abaweereddwa enkoko babe bagumiikiriza ate tebeekubagiza. Ekikulu tukole nnyo, NRM twekubagiza nnyo. Twekubagiza ne tubeera mu kukaaba naye tukole. Omuntu alinamu akantu tabanga atalina. Abafunye enkoko basabye babawe n'endala kuba ze bafunye bagenda kuzirabirira n'omutima gumu. Enkoko ezo tusuubiramu bingi era zigenda kutwongerako bingi mu maka singa okwekulaakulanya n'okutumbula omusingi gw'amaka. Tugenda kufunamu singa tuzirabirira bulungi tuba tugenda kwongera mu nfuna yaffe. Era tweyama eri gavumenti tugenda kusobola okukulaakulanya ekitundu kyaffe nga tuyita mu kulunda enkoko zino tusobole okubaako we tutuuka okuva ku mutendera okusooka okweyongerayo ku mitendera egy'owaggulu. Yiga Muhammad omukunzi mu NRM agamba ekibalemesezza baagala kwekuba ne batatuusa buweereza. Ekibadde kiremesa projekiti za gavumenti okutuuka ku ground abamu badde babawa ebintu nga tebabituusa naye kati Kano Samba atuusa ebintu ate abantu ne bawulira ne ku bigambo ebyogerwa obulungi nga kwegani bawulira ng'ekibiina ky'NRM ate kati bakyagala nnyo kuba ebintu Kano Samba abituusa ku ground. Kano Hassan Samba akulira enkola ya bonna bagaggawale mu Masaka asabye obutawuliriza bigambo by'abantu wabula batunuulire enkulaakulana. Gaba bintu bya kulaakulanya ki nakunnyonnyola bantu kubanga bannabyabufuzi batubuzaabuzizza nnyo ne batubuzaako n'ekyokukola ki ekyokukola olw'ebigendererwa byabwe ate bo nga bafuna mwengate mwegisaati nkuta. Byamukisa Ronald, Salt TV Omunyo.